Ku ntandikwa y'omwezi guno, President Museveni yagoba abasawo ku ddwaliro e Nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lw'abatuuze kumulaajanira ng'abasawo bano bwe baali tebakola. Nzize kennyini ne ndeeta bano. I want action now on these people here. Yes. All of them, they are complaining about taking them and deal with them. Bring other people. Ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association kyavaayo ne kimwambalira nga kigamba nti yali asaana kusooka kwetegereza bizibu by'abasawo nga tannabagoba. Olunaku lw'eggulo, Museveni yasisinkanye abasawo ne bongera okuttaanya ku nsonga zaabwe. Abayizi abasoma obusawo baamutegeezezza nga bwe bali mu kusomoozebwa okutagambika nga muno mulimu ekizibu kyawo okusula ssaako ensako yaabwe ya buli mwezi okulwawo. We still have a number of training centers that are not able to accommodate interns and that are not able to provide feeding for interns, yet these interns are required to work in the health facilities for long hours, and still we still continue to have delays of their salaries and their allowances. These people are there every year. What is the problem of building 18 or so hostels? Each around these zonal referral hospitals, maybe the one of, I don't know how many, Murago here you could have a big one of 100 beds. Then you have, I don't know how many you would have at Mbarara, Arua, small hostels. Abasawo era baamutegeezezza ku nnamba y'abasawo abadduka mu ggwanga olw'embeera gye bakoleramu okubeera embi. The other day I joked and asked how many people who joined medical school with me were still around in the hall, and even today I was ashamed when you were talking about the cohorts. People who went to school with me in 1990, if you count here, they're a handful, not because they don't like you, Mr. Excellency, that they have kept out of this hall, but they are simply not in the country. Most of the senior house officers pay for themselves, and on top of that, they are not remunerated, and yet they have dependents. Senior house officers pay for themselves. Why? Why do they pay for themselves when they are working for the government? President Museveni yasuubizza abasawo nga baliko ensimbi z'agenda okuteeka mu ssako yaabwe zibayambe okwekulaakulanya. In the financial year of 2017-2018, I will put 5 billion shillings in that. In that circle. Please sit down and look for other things. There can be other things like shops for the health workers, dedicated, where they can buy things cheaply, buy on, in the army we call it army shop. Ono era yagugumbudde ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization ekirina endowooza nti okutumbula ebyobulamu mu mawanga ag'enjawulo bannansi balina okuba nga balina ensimbi eziwerako okubasobozesa okufuna obujjanjabi obulungi. Ono agamba nti endowooza y'ekitongole kino egwana mu mawanga agaakulaakulana edda nga kizibu okuteekebwa mu nkola mu mawanga agakyakula. What if we don't have money? Does it mean that we shall have no medical service because we don't have money? Does it mean that we shall not have an army to defend us because we don't have money? We say rubbish. We reject that logic. Yes, money is important if it's there. But if it is not there, then we, the owners of this country, must look for solutions. Kinajjukira nti abasawo baludde nga beemulugunya ku mbeera gye bakoleramu nga kino kiviiriddeko n'abamu okuleka emirimu gya gavumenti olwo ne beetandikirawo egyabwe. Okusinziira kwa lipoota eyafuluma mu mwaka gwa 2013 ng'eno yafulumizibwa minisitule y'ebyensimbi wano mu Uganda, omusawo omu mu ggwanga avunaanyizibwa ku balwadde 24,000. Julius Senkandwa, NTV.